Hajjati, assalamu alaikum. Walaikum salam. Inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo ekya Isma afudde nnyo, abadde mukwano gw'abangi, tufiiriddwa nnyo ng'eggwanga. Abadde mugezi, abadde analyzing ensonga. Isma abadde nnyo naye nga tulanirira abaana abawala. Twakola nnyo naye mu COVID nga tulanirira abaana baali bafunye embuto, bannamwandu abo bamulekwa Isma ng'abeerawo mu charity. Isma ng'alina omukwano ogwannamaddala, ng'omubuulira ekizibu kyo akimira ate n'akuwa amagezi. Naye nsaba Allah atulage ku bantu abatta abantu abo, kubanga banne tuli beeraliikivu. Olaba Isma bamussa ate olwo ffe nesunga olunaku lwendiraba ku batemu abo. Kituufu, nange nabirabanga olw'ensonga nti yali mukwano gwange nnyo mu biseera omwami wange we yafiira. Isma lwe yajja mu bulamu bwange n'ampa confidence n'aŋŋumya. Isma yaŋŋumya n'enjiga okutula ne mu kamera. Era singa teyali Isma nali ngenda kukwata ebyange nzire mu kyalo n'omwana wange. Kuba nali sibeerangako mu nsi yakutaaguura ne ensi yatabuka. Isma n'ayimirira nange n'abeera ku mazima n'aŋŋamba tula mu kamera oleme creating a vacuum abantu bakwogereko ebitali bituufu. So Isma mumisinze nnyo, banga omuntu akubeerawo mu buzibu yabeera munno ddala. Nsaba Allah amubalire buli kirungi kye yakola, amugaziize kabbuli ye. Tujja mukolera charity kuba kye kisigadde kye tulina omumukolera. Allah abeere ng'alongoosa agonza olugendo lwe.